Lero tukomyewo n'akatambi k'omulwanizi w'eddembe ly'abankuba Kyeyo bonna. Ayina obubaka bw'asindikidde bankuba Kyeyo, wabula goweka enkuba Kyeyo ategeera ayagala okuwuliriza afaayo nnyo eri obulamu bwo gwogenda okusobola okuwuliriza akatambi kano konna konna okamaleyo. Ebintu webitife nga bankuba Kyeyo bannammwe tuvayo ne tubibanyumiza ne tubibagamba ne mulowooza nti nno bya lusaago, era ne tubawa measures ne tubagamba omanyi osobola okukola bwoti ne bwoti. Naddala ffe abaluddeyo ku Kyeyo tulina experience nnene. Nze adita ku bbanga lye mmaze ku Kyeyo eno nga nkola senkanankana naawazze n'omalayo emyaka 2 oba 3 tonnenkana. Ate n'omulimu gwenkola gulimu experience nene nti nze ntambula amayumba g'Abawarabu agawera nga ngenda nkolayo emirimu gyange gye nnina okukola, nsangayo abakozi bangi nnyo. Ebintu ebyo nzija ndaba bingi, nendaba engeri Abawarabu gye beeyisaamu, gye bayisaamu abakozi n'ebintu ebirala. Teekako nange embeera yange ng'ey'obulijjo gye nkolera ku mulimu gwange ogwa ddala ddala, experience gye nnina n'ebintu bye ndaba n'enfumiitiriza, ne tuvaayo ne tubanyumiza ne tubagamba mumanyi kino bwe kiti ne bwe kiti. Olw'okuba nti ffe twavaayo ne tutandika okuzibula baganda baffe abalala amaaso, kyova olaba ennaku zino n'Abawarabu batutya. Obadde okimanyi nti nno Abawarabu tebakyayagala kati bakozi baddugavu naddala nga bava mu ggwanga mu mawanga gano, bana Uganda, bana Kenya, bana Nigeria. Obadde okimanyi olowooza lwaki? Bagamba tulina nnyo olugezigezi, era bagamba twogera nnyo lwaki bye baali bakuuma eddanga byama. Munnange ffe ennaku zino bye tuvaayo ne tubuulira abantu abalala, baganda baffe abalala ne bajja nga babuuse. Omwana n'amanya nti anze mukama wange bwankola bw'ati nsobola okukwata essimu n'enkuba ennamba bw'eti ne bw'eti n'enfuna obuyambi. Nti omwana n'amanya nze mukama wange nsobola omuggulako omusango poliisi n'emukwata n'okunsasula n'ansasula n'andiyirira nga mpisa mu kkubo bw'eti te bw'eti. Ebintu ebyo baali tebaagala bibeere nga bifuluma, bibeere nga bimanyikwa, lwa nsonga gwe singa muba mubimanyi mujja mmanya engeri gye mulina obbalwanisaamu ate mubawangule. Jjukira nti Omuwarabu tayagala kusingibwa musango. Eva ayagala abeere nga yasinga, Eva ayagala abeere nga yali ku top, yali waggulu. Igwe osigale ng'oli musiru for once and for all. Kyova olaba baali tebaagala bifulume. Tuvaayo ne tubabuusa ne tubagamba ebintu bino, naye abangu ne babitwala, abasiru abagwagwa abatamanyi nti olunaku lusobola okukeera ku makya embeera n'ekuzingako mu kiyumba gy'okolera bo babirekaawo. Baagala bintu bya buseegu, kudda mu butambi bwa kiseegu, kudda mu kuvuma abantu, kudda mu kumoola abantu, kudda ku intaneti kusinikira okumannyo. Naye ng'osobola okumubuuza mbuulira house number wosula nze gye nkukyaliyeko, mbuulira address nga tagimanyi. N'omugamba mpa ennamba ya kampani yo tagimanyi, yadde ya mukama we tagimanyi. Oyinza n'okwesanga omuntu ng'oyo nga tayina passport, nga tayina passport copy ye, tamanyi na namba ye ya passport. Beba Abannayuganda tugendako mu katambi k'omwami ono alwanirira eddembe ly'abankuba Kyeyo tukawuliriza bulungi. Naye ate nga tejjukira yenze Shila Adita, gwoba tonaba kubanga subscribing obutambi we buti bugenda kuyitako, wabula gwa bwetaaze subscribing okwata ku notification bell, buli video na gye tuteekayo ebirenga ekutuukako bulungi nnyo. Nsangayo ku mikutu gyange gyonna emiranga nkozesa Shila Adita page. Katugendeko mu katambi ako tukawuliriza bulungi, kawe amatu okawulirize bulungi ate lo commenting. Katugendeko mu katambi. Mr. President takugambanga komanya abamu mutegeera ku bikukujju, takugambanga ko kwewombeeka mu mbeera gye bakutulugunyizaamu. Ekintu kye tukusomesa kwe kuyiga okutegeera embeera n'olipotinga obumenyi bw'amateeka obukutuusibwako. Ekyokubiri, mwe abamu mwe mugenda mu boosi nga mulina olukungukungu n'olumbejja, okyalina okuzimbazimba mu nnyumba y'Omuwarabu. Naye njagala kutegeeza tewagenda kuyigiriza abaana ba mukama wo mpisa, kuba naawe ezo teziwera bulungi. Abaana ba mukama wo b'ofa nabo n'essungusungu eryo lyokola mbu kusimanya nzizeemu ansanze nkola ntya. Abo abaana ba mukama, abaana b'Abawarabu baba balalu. Kategeera tewagenda kubbinkana nabo. Abo abantu be mutunka nabo balina empisa zaabwe ze muteekeddwa okutegeera ne mu adoptinga n'omanya bumanya wo bali mu kuyiso okugamba okuyita bye balina okukoma n'oripotinga, ate n'otaggulawo olutalo kutandika kubbinkana nabo n'oripotinga. Wabawo embeera eyo n'ekolwako naye nga mu magezi nga siggwa confrontinze. Okiwulira bakama bammwe balina embeera zaabwe ze mutagenda kukyusa n'abaana baabwe nga muteekeddwa bategeera butegeezi, kuba mwe ba biggest loser
singa akuvaamu bw'ati gwe asinga okuluuzinga agamba mpati ge mumera oluisoninga mukamaawo nga atategeera nti mukamaawo asobola okuvaamu n'oluuzinga byonna. Ekikoowuko ku mirimo weekooyera wekka, weekooyera ggwe mukama wo si gw'okooyera. Gw'olwo olugezigezi lw'olwoba olina musimanyiza ebintu njagala mbikole bwe nti obikolanga bwe wabikolanga e Uganda mu nnyumba ya mukamaawo. Sorry for you. Bakama bammwe nabo balina embeera zaabwe. We told you and taught you once you enter an Arab man's house, just get adopted. Adapt yourself, fit in. Tegeera byayagala naye by'oboogenda nabyo, ogenda n'ekyo kyagenda nakyo, okiyige kasa kiba nga tekiviolatinga ddembe lyoba amateeka. Nti mukama wo atandise okwambula ayagala kukozesa waba ayiseewo. Mukama wo atandise okukola ebintu ebiri excess nga tebiri mu contract. Olina okuba omugezi nga nabyo obimanyi, kuba bw'oba tobimanyi ajja bikolanga nga gw'olowooza kyakola kituufu. Mukama wo akuwalabanya akutwala eno akuzza muli, kola wano kola wali, linnya amadala kola ebyo byonna olina okuba nga obimanyi nti kati wano we tutuuse kimenya amateeka. Ng'omuntu asala ekkubo ofaayo. Etteeka ly'okusala ekkubo kubaako okutunula erudda n'erudda n'okakasa nti teryejja. Gwe bw'ona olowooza nti nze nja kusala busaza nti baatugambye tusale ekkubo, eyatugambye okusala gwe bikwatako ffe tebitukwatako, bajja kuzza omulambo. Nze nkubuulira oli mu kiyumba ky'omuwalabu naye okolera kampani eyo, okola mbukulu okuba kampani eyaŋŋamba, training center yaŋŋamba, anti baatusomesa bwe bati, anti baatugamba bwe bati, anti nze yenkola yange, nze ekkubo bwe mba ndisala nsala busazi, ate oba mba nsala, ate oba ekisala kiba kizze, nze nsala busazi, nze bwento bwe nsala, nze simala gatunatuna ludda na ludda, ntunulayo ki, sina bye ntunulayo biki, zijja kukuba. Anti weteekamu kirimbu nze bwentyo anti nze bwentyo bwendi, nze bwentyo Katonda bwe yantona, nze simanyiirwa nze. Sorry, bw'obanga omanyi ko tosobola kukyukako. You cannot flex, you cannot look far to focus and get to understand nti wasobola okubaawo ekijja ne kikukosa. Gwe nga gwe ate gwe loser, then you're going to lose badly. Mwejjeemu embeera eyo ey'okunyiizira okussa emimwa mu nnyindo, you know, buli kaseera onoonya bikukooya, era nkooye nnyo, ne bankosa guno, wagenda kukola ki? That should be question number one. Buli w'owulira ng'okoowa tandika okwebuuza mulimu ggwe naye najja kukola ki? You only have to be calculative nti mukama wo takukosa by'otateekeddwa kukola. N'ebbanga ly'amalanga byakukozesa biri within the confines of what you have to do, within the confines of your contract. Mukama wo talina nsobi okujjako gwe mulende bavu, gwe munafu, gwe musiru, gwe atamanyi gye wava, gwe atamanyi ky'oyagala. Just onoonya bunoonya byekwaso. Kino tewali ajja bibagamba kuba bino babuloga tasobola byogera. Bino buloga asobola byogera weeweeta buweeweesi. Nakuwaaniriza nga we mbayira ssente, kati nze temuzimpa seeguya. Naye amazima nga babuulidde. Tompa ssente zo. Temujja kwewandiisa, tetubeetaaga. Naye amazima ogategedde, genda mukama yalimpaamu empeera, kasa amazima ogategedde. Gayisa go gavundu, takabbulu, kwefuula wa mutawaana, naye wallahi bajja kuzza eddambo tuliziike. Ogenda kufa batandika okutwasamira mwana afiiridde Saudi Arabia, abawalabu babi. Kumba oluusi bwabadde bunafu bwo nga bwe bwavuddeko okufaako. Butiitiisi buli kimu nze ntidde, mpulira nkooye nnyo, nze mbikooye kanzire waka, naye nga weerabidde oyo yenna asanga okusoomoozebwa mu lutalo lwe yaggulawo n'asala waafubutukadde emabega. Bwe bamugobanga okutula obutamuddiza paka kumutta, tejjusa lwaki bamugobye, ke bayita akaddannyuma kassa. Mukama wo bw'akuttanga ng'omaze ofubutuka ebigambo, oba n'akusibirayo oba n'akukola ekintu n'ekyobusiru, ng'omaze okweyogeza eby'ekikoowukoowu. Bw'otuukanga e Uganda embeera n'ekusibirayo kulw'okuba weekola eby'ekikoowukoowu, anti nze ndi mulwadde njagala kulwalira waka yokka gye banzijanjabira, mukama wo ajja kukola ekisembayo. Ajja kukola ekisembayo baze omulambo kuba olwadde walwadde dda. Sina kindi n'okutta okomeyo waka bw'amala n'akusibirayo. Notaddamu kufuna muwaatwa gudda wammwe. Abamu mmwe muzungana mulinga mikka gy'ataaba. Ne muzungana ne bagamba kwatiriramu olundere bulw'emimwe mwogera nnyo. Oli n'asooka asabuka ebigambo nga weewuunya ne gy'abijja. Abamu bato mu myaka, omulaba nga kawala kato,
nenga ina ye pampalikanga akuze alowooza akuze nnyo toyina byokuze eri abantu bakusinga emyaka bali ku kyeyo bakola naye gwe oli mu kusagaasagana nga kabiri tikatooleko ozunga muno dda muli mwesootinge teri agenda bagamba bino olwaleero kampani tezibabuulira nti babatega akakodyo ate bulijjo nvudde mabega nga njja nkibagamba nti muli ku muguwa naye temuwulira mulina akalipo naye temuwulira buli omu yeematiza yekka buli omu nze ndi byange nze nkola byange nze nkola nga bwenjagala nze mpulira nkooyi obulamu tebugulwa nze nkola byenjagala olwaleero kampani zammwe singa kakutanda ne weeragajjalira mu contract gye kututtemu Saudi Arabia ne weeragajjalira n'okomawo e Uganda nga tukwataganyira mukamaawo wali mu abakomawo ng'oli mu just myezi 2 probation nitanda bana kuggwako tonabafuna ikama manya gwe ve Saudi ng'osiibudde kasaka kutana n'otukola n'olende balambuza ndi mulwadde njagala kusooka kuddako wakankomewo ebyo tebiriiwo wallahi billahi tallahi company ejja kusibirayo because egenda kukwata ekkoleko replacement emalirize nga tokyalina wooyita okujja nga bakukusiza kasekolako replacement omanya ogenda funa ban gwe bakureplacinga naye akuweesa ban va kubinotize mukama wange nkwatagana naye ate nammwe abakomawo nga mukama wo mwesungusirako ekikoowukoowo ekyo muze nkooye nnyo wallahi Uganda enyiga ogenda kudda ogiwulire ogenda giwulira mu weeks 2-3 ogenda giwulira ojja kuyita nnyoko nekitaawo oba baafa yonna gye bali ojja bayita ng'onoonya ekkuba erifuluma toliraba naye nga n'essente tozirina mbabuuliddeko ate nga temunnava ku kyeyo mujjagamba omusajja ayomba nnyo atuvuma nze siri muweeweesa ate siri mulaavu nammwe ndi mulwanyirizi wa ddembe what I'm doing is sensitization bwe mba temwagala abasensitizinga mugende eri babbuloga babalimbe babaweeweeta okulinda okulangirira wuuyo atufuddeko n'oyo atufuddeko omwana wuuyo abuzeewo omwana bambi abonyebonye bambi oyo bambi tumuliiko situlina kye tubeeguyamu wadde naaku okuggyako kye tusinga okwagala bwe bulamu bwammwe yenna afunye common sense ng'owulidde bino ebigambo noonya ekitongole kya Migrant Workers Voice kubanga voice kitegeeza eddoboozi eri abakozi noonya ekitongole weegatte ku association y'abakozi ng'obudde bukyali otandike okusoma kuba eriyo bingi ebyekwesa ebimutamanyi muli mu nsobi mutubidde temwagala kumanya mwematiza because mwagala kuwulira lulimi lulungi lwereere mwagala kuwulira babawaaniriza and yet you cannot avoid going into battlefields. If you cannot avoid going to Saudi Arabia, otandika otya okwekikinaza nti oli wa mutabanya nnyo oli wanjawulo ku bantu abalala oba togenda kufesinga realities. Ku number 0700775501. That is the status quo. Yita ku namba eyo weegatte ku association eriemu yokka nga ye yasookawo era nga yemanyikiddwa nti yeegatta abaana bankuba kyeyo ne communities mwe bali mu networks ez'enjawulo. Weegatte ku Migrant Workers Voice va mu kwebuzaabuliza eyo bye muddeyo mu kwerimbalimba temugenda kusobola kufuna bwenkanya nga temuli bumu nga temutudde kutegeera nti obunafu ffenna buli weebuti kati ffenna twogera olulimi lumu muve mu bino bye mudda mu kweyawulayawula olaba n'abaopposition baagala kwegatta because bonna balwanyisa kujjako president omu. That's the sense and I wish they knew that. So mwe bankuba kye yabali mu kwasamira ku mikutu buli omu alowooza alwana nnyo tolina byolwana ebyokuddawo okugamba nze nwana nnyo mwonna muli bakozi mufeesinga ebizibu byebimu muteekeddwa kubijjawo nankolagana n'enkola neddo kansuubire nti okawuliriza bulungi era nga nina essuubi ddene nnyo nti woba omaze okuwuliriza akatambi ako oyizeemu ebintu bingi nnyo ate era ozibusa amaaso bw'oba ng'ozibusa amaaso kyonna ky'otegedde mu katambi tukusaba okiteeke mu comment section eri baganda baffe abalala abagenda okujja abayita mu comment section nabo bafunemu ekyokuyiga era nabo bakomentinge according ku gwe ky'otegeddemu. Obutambi nga buno tubukola ng'obw'okusaaga munnange naye ate jjukira bwa muwendo nnyo era bwa mazima nnyo era bulungi nnyo eri obulamu bwo naddala nga gwe oli nkuba kyeyo. Abasinga ku mmwe oyinza obutakeetaaga olunaku olwaleero naye gye bujjeeyo mu maaso n'ogamba adita yakolako katambi kanziruke inkanoonye nakyo kisoboka tubuteekayo wanne mukunyooma ne mutuvuma oyasama nnyo oyogera nnyo lwaki oyogera nnyo oli mukazi mukulu sirikako naye nze gw'ogamba okusirikako intaasi z'abantu abasukka 1000 nze gw'ogamba okusirikako infuna ennamba z'abantu ezinkubira 20 almost every day sebaka nakwebaka nze gw'ogamba nti lwaki oyogera nnyo otiisa banne okujja ku byeyo nze mbayamba
ne mbabeererawo. Amakulu gali nti obutambi buno nga bwe mbukola gwe bw'oba tobwagala ng'olaba oli bulungi era tosuubira bulamu bwo bwonna kukyuka, tosuubira nti n'olina ekikyamu kyonna ekisobola okutuukako, obutambi buno oba tobwetaaga, osobola obuyitako. Wabula bulekera abo banno abatamanyi kiddaku nkya. Nange nandibanga ndi wano eno nenfuna ekizibu enkeera ng'asobola okuddukira awantu ewalala. Bino bisoboka, eno gye tuli buli kimu kisoboka, buli kimu kisoboka. Tewali ali bulungi ng'oli mu ngalo z'abano abantu. Bano abantu jjukira bakyukanga budde, bano abantu jjukira tebasiima, bano abantu jjukira bantu bankwe nnyo osobola okubeera nabo naye ng'ekintu kyakulukira kinene nnyo. So olina kusaba nnyo Katonda nga w'oyitaayita ne mu bantu abalala abagezaako kuwa protection ey'enjawulo, obikuŋŋaanye byonna wamu osobole okutwaza ekyeyo kyo ng'ofunye information emala. Jjukira information is power. Bino byonna mbirekedde mmwe gwe wenna aneetaaze nsangaayo ku page yange Sheila Adita page ku TikTok, Sheila Adita page ayagala okunkubirako in case, Sheila Adita page ku Instagram, nsangayo. Imbagala nnyo. See you tomorrow.